Fenanga ebyokwerinda mu bendo yino eri Masaka tunyoleddwa era tunywerwa wamu ne bannaffe aba UPDF okusingira ddala Kasijjagirwa Ahmad Div gy'abadde akomandinganga divisional commander. Kyenyinza omwogerako nze ng'omwogezi wa poliisi nti tubadde nga tukwatagana bulungi okulaba nga bye tukola byonna bibeera bitambulira wamu. Tuwangana amagezi abadde general naye ng'ate tuwangana amagezi okukolamu emirimu. Abadde buli muntu nga mutwalanga bw'ali nga kubira akasimu ne mwogera ne Major General ekiraga nti n'abadde muntu w'abantu. Tumusaaliddwa nnyo ne tusaba Mukama Katonda amulamuze ekisa era amusonyiwe ebyo byamusobako ng'omutonde. Neffe nga ab'e Masaka naddala mu security tusaaliddwa nnyo okuviibwako Major General Sunday. Abantu mu bendo lino erya Greater Masaka tufiiriddwa omusirikale ow'empisa, omusirikale omuntu w'abantu General Deusdedit Sunday abadde mu nkambi y'e Kasijjagirwa. Nze okufuuka Pookino ebintu bingi ebadde bitusoomooza naye nga y'omu ku bantu abatugumya. Abadde muwagizi nnyo ow'enteekateeka z'essaza naddala omupiira gw'essaza ng'aleeta ssente ate mu kasirise teyeeraga mu kamera n'aleeta ssente n'akugamba nti zigende ziyambe ttiimu yaffe. Omukulu ono abadde ajjayo ekitiibwa ky'omuntu omutendeke mu magye era yabadde asinze okutusembereza abasirikale mu barakisi y'e Kasijjagirwa ne tukola nabo nga situbatya tugenda musaalirwa nnyo. Njagala okusaasira nnyo Eklezia ey'e Masaka kubanga abadde mu Kristu omujjumbize ate atumika. Nze nanyumiza ne Sunday kuba tubadde twogera ng'abantu ng'emikwano nabde nenga nti batafani nga you look stressed when ambuza direct bwentyo nga nti batafani you look too stressed abadde nyo Coca-Cola nanga nti munange nkoredde NRM njagala abantu bange mbagala ng'ayogera ffe nanga nti ndudde bwe mujja waruko abatabawagira nenga nti nedda banange yefe omuntu omu tukwatirire tuyisemu abantu baffe nanga nti mpulira kinuma mu bigambo byo nti kinuma abantu kuvaayo ne bagamba nensaye mpagira sayide eringa ndabadala kimuruma he looked weak. So naisa akawungezi nga ndaba omuntu kabazi kola service wali nentegera nti abadde agenda kuba sword bearer agenda kuzika General Mune kugenda kutuuka saa 8 nga bankubira nti Sanda Fuda Field Mpigi kinkubye wala nnyo nsaasira nnyo emikwano gye nga nze bwe mbadde nensaasira family yo mukyala we tubadde mu kibiina kimene Sunset nensaasira family nensaasira bannamasaka bana NRM abatuufu abamanyi Sunday babadde tulwanirira ago kuviibwako mukadde waffe General Deus Sunday abadde omuduumizi w'enkambi y'e Kasijjagirwa wane Masaka angaffe abakulembeze atufiiriddwako omuntu abadde ow'ekitiibwa ennyo ate abadde alina omukwano gw'abantu. Tukkiriza nti General Sunday obulimu gwe nga commanding officer abadde akola bulungi ebbanga lyabaddewo akyusizza obulamu bw'abantu mu kitundu ayambye abantu bangi era ffe nga bannamasaka tutuusa okusaasira kwaffe eri ennyumba ya General Sunday eri abantu be bonna nti Omukama Katonda omwoyo aguwummuza ekisa neffe ng'abakulembeze b'NRM nga ssentebe w'NRM w'ekibuga Masaka tufiiriddwako nnyo omulwanyi wange abadde awuliriza bw'obadde oteesa naye abadde ayagala ennyo ekibiina ky'NRM ennyo ng'ate ng'olaba nti emirimu gy'akola gimukkiriza nnyo kulaga sayi naye ekibiina abadde akyagala nnyo. Abadde kubeera w'amagye nekibadde kizibu nnyo okulaba nti General Sunday munyiivu ate kibadde kizibu nnyo okumanya nti na musirikale nga tali mu uniform abadde mukwano gw'abantu bonna ate tugenda kulwawo okufuna omuntu e Kasijjagirwa aduumira amagye nga Sunday bw'abadde kuba abadde mugatta nga tanyiiga ng'ate n'amagye enneesa gye geeyisaamu okuva General Sunday lwe yajja mu barracks awo
mu butuufu nga naffe nga bannabyabufuzi nga tumuwa ekitiibwa, naye njagala okusaasira ennyo famire ye n'abaana wamu ne famire ya UPDF tefiiriddwa omusirikale atadizikawo. N'ekyokubiri bannabyabufuzi ab'amagye bano abasirikale abasecurity mubaleke bakola mirimu gyabwe ng'abasecurity, tuleke kwegattako birala. Naye nga nsaba omwoyo gw'omugenzi General Sande Mukama agulamuze ekisa. Barracks ezo zaali teziyingirwa, naye General Sande abadde agifudde ey'abantu aba bulijjo, buli kizibu ng'omutuukirira ng'ate musajja mwangu nnyo. General Sande naffe abantu aba bulijjo abadde abatutwala ng'abantu aba bulijjo, ng'awuliriza. General Sande abadde ayagala nnyo eddiini ye, General Sande abadde ayagala bannaddiini, General Sande abadde ayagala buli muntu yenna, naddala ffe ba RDC abadde atwala ng'abaana be, kuba abadde atuulirako baawulidde ekizibu kyonna mu disitulikiti zaffe n'atuyita n'atutuuza ng'abooluganda. Ffe tetulina kye tuyinza mwogerako okugyako musabira Katonda, Katonda n'omuwa ekiwumulo eky'emirembe, naye tumufiiriddwa nnyo nga bannamasaka. General Sande abadde mu kalulu kano nga security yonna agituwa mu bujjuvu nga tewali ajula. Ensinga okwewuunya ku General Sande kibadde ekintu kimu, tubadde n'emikolo mu banayinki baffe abo abantu ab'owansi, naye nga mutuukako butuusi tenti za barracks zonna ng'asiba wa kyenkanyi, ng'era kyemwewuunyaako ofiisi z'abajaasi tezibaamu ssente kuba tebaba na ssente, naye ku musaala gw'omutono gw'ayina n'akwata akasente n'agamba omuntu waffe mumutwali akasente kano awaakiri agulemu amazzi. Abadde n'enkolagana nnungi nnyo n'abantu aba bulijjo, abadde ayamba nnyo. And the people of Masaka, abantu b'e Masaka